to 0. Okay, from 6 to 0. Ephraim. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Winra. Happy birthday to you. Okay, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday, Omwana. Ekitiibwa kya Mukama twankaselebratingaga gute waise nannaku nga tuselebratingaga mwana munaye Mukama yakikola bw'atyo mu mwezi oguli agange muguli aga Jesus muguli n'aga Mira bijja byeddirirawo ebiti essanyu likutta nzita munange omwana takuzika omwana tazaala okuva mu lubuto omwana sikyamu naye wemansobole kimakinga paka kulakulabe ekitiibwa kasooka twogereko ne boy mbe byogamba otya amanyako gwani ani matovu mpozi weddira ki oweddira ngabi owuli otya ku birthday eno leero ng'abantu bazze ne babeerawo ne balya keeki ne balya soda abantu bonna abanjagadde nammwe mbagala nabo baagala nnyo gamba ne mami omwagala nnyo mwagala nnyo n'obulamu bwange bannange omwana ebigambo wamutraininga biva mu mutwe omwana wange mugezi nnyo kyayogera abeera agimimiga ategeera nnyo asoma kyakumeka ali mu abadde mu KG3 ali mu international nnyo kati ebyaffe byane bye Uganda ebyo ne bya bulijjo aba mukyakumeka KG3 kati ababeera abadde muto kati ng'agenze okuwana omuntu ayinza okubeera n'alowooza nti oba abadde mu P3 seryapi yennyabo olina sobi kijogeddemu wali eri n'ogamba omwana takuzika omwana omusingo maaga sisa agamba nti ndi single mother kuba omwana nga afuna I cannot say that I'm a single mother nedda kubanga omwana nga musanyufu kyekisinga sirina kirala kigenda kuwamba ekyo uya fine ate ne taata kati oyo abasinga ate abasingo maaga we are not together but he's married. Era mbadde njagala okubuuza taata w'omwana yali wali tumulabye okumulamu Tatali mu ggwanga ali mu Uganda yagenzeeko mu mirimu obeera n'omwana woono ki kyasinga okunjukiza ennyo buli omulaba kyasinga okunzijukiza gwe mukwano gwa jjajja wange waddira mwono nti gwe mulaba neerabira okulowooza mama nga nzaala yafa tatange yafa jjajjange yafa ngamba nti akugamba is all in one ali byonna lwendoza ku maama that's why olabye nga namuyimbidde n'akayimba okaleese wamukoledde hiiti hiite mukama yanamanya nze nakayimbidde mwana kagenda kasooka tuwemu okukagenda kakola ntunuulira mu maaso neerabe mu kyenyi biseera by'omu maaso mbisomamu gwe munda wantagaza olukulaba nesitula walumbusa ki ndeka neerabemu buli lukya neerabemu nabirwamu yange gye nninawo nze ndeka neerabemu dadi abo wennyini buli lwanakuza nga amazaalibwa nga muyimbira akayimba muwekirabu kyakayimba neerangiza kano ke kasoosa ate nga tuzenga tugakuza just kati ategeera osomugamba nti nkuyimbidde akayimba namanya nti bakanyimbidde yes bagamba omusajja tabalirwa abaana mu Buganda naye ndowooza omukyala ye abalirwa abaana nina bangi nnyo 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 bano bonna boolaba ba MBM naye nga ow'omu lubuto lwange benakaringa for 9 months nino abasinga twala basindi bonna yazaala mwaka gumu nazzaako ng'omwana wezza myaka 6 talina munne gwazanya ezo enteekateeka si zange za Mukama buli kimu amanyi bwenkyagala bwenkimusaba kibe omulundi gumusaba enteesa ya Mukama
embeera ya leero eriwo bwana bwange obutono ennyo omukaaga bujja kunkolera katukubanja bataano mumanje bataano abazadde omuzaala abaana ng'ono oba olina kyoyagala abeere mu maaso ng'oyagala kule ng'abeera kino omwana we omwana wange njagala abeere nga katonda kyabasazeewo ekisinga kuba nange saamanya kyendi oba nayemuleka nga ndi musanyufu mukyendi asooka nendowooza oba obutasoma buno naaba nti nange mukama abunneerabizza so nsaba nnyo okuteesa kwa mukama katonda kwe kuba kunywerera kulamba omwana wange kuba bwe naagamba nti abe kino ate ayinza obutakiba nennuma naate mukama asobola omuteekera kyonna kasita kibanga kimuwa emirembe n'essanyu yes kyensaba tuddeko music industry katono omukulu Nadi Mayinja yakomyewo mu ggwanga naye ebivu ayimba kino ayimba kiri ayimba kino ayimba kiri wamulabyeko Mwami Mayinja mulaba ku social media social media omulaba akolako ki mulaba anyuma okutunuulira asanyusa akola buli ekinyuma ekisesa muntu ate nendeyakubye n'akalanga ak'amaanyi omanyi akalango kahiti akaliwa yakubye namukwaya so Mwami Mayinja mwali eggwanga alirina kitambula engeri yabadde awooganamu mu studio abantu tebamujjaginze mu byolowooza kati engeri gye namusangawo mu industry nga kitange siyinza kugamba nti yabadde awoggana kubanga abo betukuze tulabirako kiyinza okuba nakyo kiyungo kya ndongo kyakuba kuwoggana Okay, Mary Bata, ekibuuzo kyange ekisooka mu birthday cakes zonna lwaki wasazeewo mukolera mupiira ayagala abeerenga Bukayo Saka nasazeewo mukolera mupiira olw'ensonga nti ayagala nnyo omupiira ye ng'omuntu era we bamubuziza nti oyagala abeere ekisa agamba nti njagala akube mupiira because gumulumya bamusamba naddanga naye yagwagala ng'omuntu so that's why nasazeewo mukolere keeki eyo eri mu image y'omupiira cause kimusanyusa ku mutima akyagala nnyo abantu abamu balaba abaana bye beegomba babateekamu nnyo amaanyi okulaba nga babituukirira likes of Bebe Cool omwana we kati asambira mu ttiimu ey'amaanyi owwo bw'anaalemera ku mupiira olirwedde omumumaliramu bikyolina abeere namba 1 wa Uganda bw'anaaba nga agwagadde nga bw'agwagala kati bw'anaaba nga agwagadde n'akula nga kyayagala okosi ndirwedde omumusapootinga kuba kati bw'otasapootinga mwanawo ani aba n'amusapootinga so bw'anaaba nga akuza akyagala ndirwedde okumutuusa mu ttiimu esinga okuba ey'amaanyi gwewagira ttiimu ki gwewagira ttiimu Mira, you come and we finish this. Mpagira timu ki? Mpagira nandibadde mpagira mani, yes, mpagira mani. Mpagira mani you? Mpagira mani ye Manchester City. Manchester United. Mani you, mpagira. Manchester United. Yo, owagira mani towagira Manchester City. Mpagira mani you United. United. Yeah, Man United or Manchester United. Mpagire yeyo gye bawagira abangi ennyo. Man United. Katubuzeeko omwana ekirooto kye. Woba okuza oyagala kubeera ki? Njagala kubeera musawo. Njagala kubeera muyimbi. Musawo nga toli muyimbi. Njagala kubeera muyimbi nga nkuze. Omwana omuwadde inspiration mu myaka emito. Okuteesa kwa Mukama kulaba omukisa eri obulamu bwe. Sina kyenyinza wakanya. Mukama kyanategeka kyanaaba. Asa kibanga kirungi. Nange kirekebwa okuwulira obulungi. Abazadde abali eyo abalina abaana nga tata omwana wabata kontributize kintu oba school fees nga akasente kagaanyeemuuko n'agamba tata wabata alese fees sijja kusomesa mwana. Kalowooza kikoobagamba. Abazadde abakola ekyo ekintu mukola bubi. Tata wabatalese fees gwe noonya. Ono omwana nze nkitwala nti omwana aba nnyo wa maama. Maama batona agenda you can go that. Omumama bw'ova mu mwana gwe wasitula emyezi 9 olw'okuba taata takoze bw'ati. Obeera omuliddemu olukwe weyagalire mwana wo. Ate n'ekirala abazadde tata oba toli naye omwana tomuteeka
kyokuddukamu ekyo taata tampa taata tacontributinga no zanya paati yo azimala olina okusomozebwa kwoyisemuuko n'omwana ono embeera gy'oyisemuuko gyosobola okugamba ku muntu ali akulaba sirina kubanga mukama amunkumidde omwana ge talwalalwala mukama amukumye bulungi talwalalwala kyaba yeetaze mukama agabirira okitegeera ali okukesa ina kusomozebwa kwonna mu mwana ye mazima Okay, very better. Musical twali twogerako ne Catherine Kusaasira n'agamba nti gwe muyimbi yandimudde mu bigere naye weesibira nnyo emabega y'ensonga lwaki yasazeewo aleetemu omuwala we omwaka ogujja yaba abakuba endongo ate ayinza okubyogera ebyo yagambye bunasibira emabega weesibira nnyo emabega tovaayo kate tasobola akimanyi ndi wakabi tulina n'oluyimba ffenna either way kata akimanyi nnyo nti ndi wakabi wakabi naye akimanyi kyekituufu tasobola kugamba munasibira emabega agamba alesemu agenda kuleeta muwala we abakuba endo naye akuba endo nga abantu balabe akireete kimaama kubanga omwana